Ebimu ku byatwala President Museveni mu nsiko okubeera nti nasobola okukuuma eddembe ly'abantu bali buli muntu. Ffe tuli bannayuganda era y'ensonga lwaki mbalaga nti embeera tegenda kubeerawo era bagikolako. Kyogamba amateeka gajja oba okuvunaana abantu bano abagenda okuba nga beenyigidde mu kino kwanyugira omuntu akacupa azze kuyimba wanaabayo kye bakwate. Era anti eddembe ly'obuntu omuntu yenna akola obumenyi bw'amateeka okukwata kino kikanyigira omuntu kuba kumenya mateeka era nsuubira tekigenda kujja buze tukiga kutandika kugamba nti no nti lwakuba bakanyiza obucupa no obumanyi bw'amateeka tebukkirizibwa kubanga okanyiga akacupa n'okakuba omuntu oyinza okumuta kuba kumenya mateeka era bagenda kubanga bakikolako kuba nti bakirwanyisa si bayimbi bokka abantu bangi nnyo waliwo munaddiini gwe bakanyugira oba ekintu mu church teyali muyimbi naye munaddiini ekwali kumenya mateeka era nsuubira ali mu kkomera omwami eyakola obulabu bwe butyo. Embeera y'obucupa njogeddeko ebbanga lyonna nekyenyiza obbagamba nti embeera y'obucupa yali ya buwanguzi era nze tekimalamu maanyi kubanga ekyali kiseetinge buseetinzi kyenyiza okubagamba nti nze nyimbidde awantu wangi nnyo tekibangawo sikisuubira nakuddamu kubeerawo naye ekyali kiseetinge tekiyinza kumumalamu maanyi kuba buwanguzi omuyembe oguliko ebibala gwe bakola ki gwe bakuba omuyimbi ow'amaanyi nga nze gwe bwalina okugamba nti katukole bwe tunaye nze kimalamu maanyi nga nze manyi tuli bawanguzi wabula kyensuubira nti bagenda kukikolako kuba nti nno abayimbi omuntu akanyuga obucupa kigenda kubeera nti bakolebwako kubanga tekikkirizibwa oyinza okukuba omuntu n'omukuba ecupa n'afa bagenda kuba babikolako ng'abantu okuba nti bakwata abantu abo abakanyuga obucupa. Embeera zitayinza kunemesa genda ku stage kuyimba kubanga era okuva lubanku obucupa nabugabo mbadde nga nyimba ku stage ez'enjawulo nayimbye ewa mulongo babiri tewali yakanyiza kacupa nayimbyeko ewala wangi nnyo mbadde nyimba eyo embeera okugenda wa Spice Diana nze saagenda kuyimba naye tutebawana baana bange genda kumulaba ate audience n'ekirala audience eyawukana audience yange si eya Spice Diana kakati naawe omanyi kifo ogenda okuyimbira nga gwe tijja kusobola okuyimbira wano nze Spice Diana mwagira nga muyimbi munnange obanga mwana wange mwagala nnyo nemutwalayo just genda kubeera nti nno bamwagala nnyo aye naye akimanyi ne tiketi zaatuweebwa so naye nga saagenda kuyimba era embeera tayinza kuŋŋaana genda kuyimba nze ndi mukazi muyimbi w'amaanyi nnyo bw'oba osobola okulonda one of the best female artists in Uganda nza one of the best kati tekiyinza kunkanga teyali tayinza kuŋŋamba nti sigenda kuddamu kuyimba ku stage kubanga ennyimba nzina zesobola okuyimbira abantu ate bacyanjagala nkyalina obwagazi for example nga nenyimira mu bantu banyina we nnyimiridde nesanga ng'abantu basanyufu they are happy.